Aya basi olunaku olwajjo twabadde mu mboozi y'omukulu gwe bayita Mukunja. Mukunja n'ategeeza ebyabaddewo. Mukunja ono yajja n'alwala ekirwadde tekitegeerekeka. Kati atannalaba ku kifaananyi nga bwe kiri, omukulu yabutukabutuka naddala mu feesi, emikono, bangi ne beebuuza Mukunja ki ekimuluma. Mukunza yalemeddeko ng'agamba yonna gy'agenze bamugamba nti bw'ateetondera omuyimbi Halima Namakula obulamu ayinza obula abwinako ebbanga ttono nnyo. Kati y'embeera eyamuleese, era ababaddeko olunaku olwajjo ndowooza mwawulidde ng'agamba teyeetaaga buyambi bwonna, naye abayinza okutuukirira omukyalo ono Halima Namakula eyakuba ekimbeewo n'essambagala. Maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunyamba, ky'oyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Halima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku ky'obulamu maama Halima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke. Kale yoyo nno gwe bayita Omukunja atasera omuyimbi. Omukunja atasera azze akola ebintu bingi nnyo. Abajjukira waliwo yayinako embiranye n'omukulu Gerard Kiweewa, era zaali ssente. Ababijjukira ebiseera ebyo naye bagamba nti yeeyiira oba bamwokya butto, abamu ne bagamba yeeyokya. Kati omukyalo ono Halima Namakula olunaku olwajjo bannamawulire bamufunye, yatandise bw'ati. Wulira banange simanyi, kati mumbuuza ekyolwaleero kye mumbuuza, mugamba lwaki akwogerako ebintu. Omwana namulaba omulundi gumu, omwana oyo namulaba omulundi gumu nga sirimba, yali azze mu umma kusaba ssente. Buli omu abadde yeebuuza lwaki sivaayo okwogera olw'okubanga ndi mukazi mukulu atabeerangako mu bigambo ng'ebyo, atawaayiriza ku muntu, atabbanga. Teri muyimbi bwe sisobola, kentegeeza bwe sisobola nti mwene mugyeko ssente zayina nzirina, teri atakimanyi, nza mugiva mpa buli muntu yenna. Kati abamanyira aya agamba ye giva agaba buli kadde, ate Mukunja agamba yakuwa ssente, era okusaba ssente kwe kwava ebizibu bye n'okusiraana. Gw'ogamba otya Halima? Ssente zaayogera Mukunja, okimanyi, wajja okwewola ssente mu umma. Kati njogera amazima ge buli omu gayagala amanye. Yajja mu umma okusaba ssente eza ssako. Omwana oyo teyayina kimulaga nti asobola ozisasula, naye ate nze omulimu ogwange mu umma, muwulirize mwenna, omulimu ogwange mu umma gwali gwakubulira ssako etambula etya, kuba ndi muyigiriza ekimala okwogera. Essente zinali sisigaba n'akamu, saali kubagaba ssente. Abaali bagaba ssente ye munnange Kanisoni bali luno ne Fiina n'omulala, kati sikyajjukira ebintu byemabega. Aya Halima agamba ebintu bino tabimanyiiko ebya ssente. Omwana oyo yajja talina muntu asobola mweyimirira, nembagamba bane mumuleke, ne bamuwa ssente. Ngenda okuddamu muwuliza nga wayiseewo emyaka ebiri nga nkubidde, naŋŋamba nti nze Mukunja, ne mugayi Mukunja yokyammanyi kunze of course nkumanyi, ne tutandika okunyumyamu awo katono. Naye nga mu kunyumya kwe nze atamanyidde kwogera n'abantu nga nnimba, atamanyidde bantu kunnimba. Kati nno Halima wuuno ng'atunnyonnyola, naye omwana agamba yeetaaga kisonyiwo kyo byonna biggwe, kubanga yonna amalwaliro agenze. Halima yagambye atya? Wulira bw'agamba. Namunyigira okusooka, naye olwamala awate n'enzirayo e Makka nenneeyama nti sigenda kunyigira muntu kutuka ku pointi nti sisobola nakuyitako kulinnya ku buyinja bw'alinnyako. Buli muntu yenna musonyiwa, wallahi nze nsonyiwa. Omuntu ne bw'abaze nankuba olulimi, bwe mala okusirikira mu katono bwe neŋŋamba Allah neeyama gy'oli, neŋŋamba nti nja kusonyiwa nga buli kitonde kiri ku nsi kuno, era abantu bangi mbagamba sonyiwa. Namusonyiwa ne mwerabira. Halima Namakula agambye okuva lwe yagenda e Mecca yamusonyiwa Mukunja.
ne Mukunja ye agamba gyagenda agamba ekirwadde nti ate gwakirimu omukono. Alima agamba atya amugambye ekyo kiyinza okuba kirwadde ekyakajja bakiyitaani mpox. Omwana oyo nga bukyali nga tannatuuka wabi kufa buli muntu yenna mupikaapika alekeraawo omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox bagende bamukebere. Temuddaawo kugambamu nga buli omu amupikaapika ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya oba ayagala kuwulikika. Agende bamale omukebera bwe bamugamba ti mpox awo simanyisa kumugamba kubanga kyenawulidde kyasembeeyo kyabadde mbadde ntuma ab'effamire yange kiwa nti waliwo omunamawulire tamanyi nti mbadde bweru. Ebintu bya Mukunja bino bannange ate Alima Namakula agamba ye abadde bweru. Kati Mukunja wuno ng'atubuulira Mukunja bakebedde wagenza okukebera ku musaayi kubanga agamba ne mpox taliimuwulira. Tetujja kunnyonnyola kuba gye tukoma okunnyonnyola twonoona ate era twongera munyiizi. Anti kati kyeyo kyenkuganye nti gye tukoma okunnyonnyola ekigambo kimu kisobola okusamalizinga bingi. Siri mutwe bamukebera bamukebedde bwe tonomanya bamukebedde. Ojja nonnyonnyola n'oŋŋamba nti kino na kino Mukunja akasirimu yakutwala nti naawe oleko nina ate obulwadde bwonnyongedde we bankebe ne baba bankebera nga taliimu sigala ŋŋamba olaba kyali bange baŋŋambye bwe batwalika ebyuma ebyakola ensobi kitegeera nasalawo ne ŋŋamba nze kanzire eno nsirike. Ne Mukunja ayogera amazima oba ebirowoozo bya ndongo nga bye bireeta embeera eno. Sooka otubulire Mukunja. Entandikwa ya bino byonna kiri kyenasogeddeko okugamba nti obulwadde bugenda okujjanga ebirowoozo byalwala. Jjukira wakati mu mulimu gwe tubadde tukola ogw'okuyimba gattako na bino ebya TikTok yagenda nejja n'etuwa platform. Kati platform eyo n'etuwa views nyingi. Bw'ofuna views ennyingi abantu batandika okumanya ne woba oyita wali ku kkubo ogenda olaba buli omu ayita Mukunja kitegedde. Kati gwe muli munda mu bwongo otandika olowooza nti oli serebu naye ng'ebyaddala toliiki naye n'otandika okubeera mu bulamu obw'aba serebu. Kati onfuna kati naffe y'embeera gye twayitamu nti obeera serebu nga buli akulaba amanyi serebu era bakuyita era nayo n'otandika olivinga obwo obulamu naye nga bwoddayo ewaka mu buliri bwo ne weeba ng'osobola okumalako emyezi 3 nga tofunyeeyo shoya esasulu okategedde naye ng'ate abantu bakulaba ogenda ku bivvulu n'oyimba n'ogamba abantu teekayo omukono mu bbanga abantu ne bawanika emikono ne bakukuba ekifaananyi n'akavidiyo enkya n'oteeka ku status ng'ekisaawe Lugogo namba ekoze eki kakati akavidiyo ako tolina ngeri gy'ogenda kakasa muntu wa mu kyalo eyakalabye nti oli ku bibi. Ebiruma Mukunja bingi nnyo ebirowoozo by'endongo. Mukyala Alima Namakula agambye ajje yeetonde ulira ng'amaze okutereera ulira kati ngamaze kyenjagala kati awone oba maybe bw'amala okuwona ajje anetondere mu butuufu ng'omukazi omukulu anetondere omwana akyali mu 20s bannange kati nti yasabye okwetonda ajje gyendi si yankubira ye yankubira kati ye ayagala kwetonda era nga bwe yankubira addemu ankubire. Kati Mukunja bakuyita weetonde ogenda kukola otya okwetonda? Mukunja agamba Alima nagambye ekintu ky'Alima tulina mwetondera bwetondezi ku buli kintu. Sente nali nzaagala nnyo kuba nali nazikola naye olw'obulamu nti twagala kutaasa bulamu ekigambo kiri kimu tetwetagana kunnyonnyola bingi ate bulabula wabula mami omulungi ow'ekitiibwa gambye nsaba onsonyiwe list sente zo newoozisigaza naye kale obulamu bwo bukomewo. Bagezezaako okwogera naye abamu ku bansingako naye yalabikanga naye nejjusa abantu bembadde nabo kati olaba music mwembadde kankuwa ekyokulabirako nze mmanyi okuyimba abantu bennasemberera abasinga be mwalabanga baalina obusobozi ku mubiri gwe nabayiirawo okategedde baalina obusobozi okunkwatako ate ebigambo gwe byogera. Mukunja alina obubaka bwawadde abayimbi n'abali ku TikTok za social media wulira kati bino mbyogera olw'okuba mmanyi bakyali bange bangi eyo nga bakyali mu ndongo abamu baapukamingi abalala baakabimu abalala bali ku TikTok nti nze obweraliikirivu bwange gye ndimu n'abalala bonna gye bajja akatego ke nagwamu wallaahi sisuubira nti waliwo agenda okukawona ku 10 kuyinza owonaako omu n'akabuuka 99 gwe gyonomanya bonna tugenda kuggwera eno kyogamba ebbanga linabeererawo kuzoganya endongo biki naye ensi gye tulimu ensi tugiraba bwe tutinga bwere naye
Mukunja yayisaamu Alima Namakula eggaali abataabiwulira yagamba ati kati yeetoolodde eri emabega afunye awo abawalawala bapanze ebintu mbu Mukunja yazadde mu mulalu abalongo. So that eno ensonga enkulu efa abantu badde attention yedde ku King Shiba, ku balongo ba King Shiba tuve ku kya ssente. Mutusanze tulaba ku mulundi guno tetwagala kintu kirala kyonna, twagala ssente. Maama Alima Namakula ne Hanson bali luno ze baatubbako mu kibiina kya